Haleluya. Erinnya lya Mukama waffe yeebazibwe. Ate mbabuuzaako omuweereza wa Mukama Aneti Auma Aneti. Haleluya. Ku makya gano amalungi, olunaku luno olulungi, olunaku olupya olw'emmande olupya omwezi guno. Amiina. Haleluya. Olunaku lukedde nga lulungi, nga lwonna lulabika bulungi, luliko kakala akalungi, omusana gwalo guvuddeyo bulungi, akawewo keeko, obulamu weebuli. Weebaze Katonda gwalukedde akedde ng'okyali mulamu. Weebaze Katonda gwakyalina amaanyi. Weebaze Katonda gwalabye okukasana k'okumakya. Weebaze Katonda gwakyawulira ebyo byonna ebiwoggana mu nsi, ebiyita mu nsi. Weebaze Katonda gwakyawulira okubeerawo kwa Mukama, ng'owulira mazima, owulira omwetaaga, aleme kuba wooli, omwagalira ddala abeere mu ggwe, naawe obeere mu gye. Amiina. Tuyambeke tusabeko tulyoke twambale amaanyi, twenyiike mu kigambo kya leero. Amiina. Katonda omulungi, Katonda omuzima, Taata nkwebaza olw'ekisa kyo, nkwebaza olw'ekigambo kino kyotuletedde ku makya gano amalungi. Katonda omulungi, essuubi ly'oku makya, buli lukya tusuubira, buli kaseera tusuubira, buli dakiika tusuubira, wiiki ku wiiki tusuubira birungi byereere Mukama by'otupulaniigira, emirembe n'emikisa, kabaka bive gy'oli, mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Haleluya. Ya buli asabye yenna gamba nti amiina. Leero Morning Hope evudde mu kitabo ky'okuva 10:9 okutuuka ku 17 ejja kugamba waawo leero ennyiriri nga nnyingi. Iye Mukama bw'atyo bw'ayagadde essuubi ly'okumakya. Obadde osuubira ki ku makya? Obadde osuubira kugobebwa? Obadde osuubira kaaba? Osuubira ssanyu? Osuubira mirembe? Obeera mu Kristo, suubira birungi byereere. Amiina. Nabino birungi, zinyiriri zonna nnungi, ate zigenda kukolamu, zigenda kyusa obulamu bwo, zigenda kulungamya, zigenda kuwa ky'obadde osuubira n'ekyosuubizibwa. Amiina. Let us open the book of Exodus. Oluzongo bikula ekitabo kya Exodus mu Bayibuli yo, bikula Bayibuli yo obikule awali ekigambo Exodus. Exodus onoonye chapter 10 okutandikira ku verse 9. Ng'oli awo ng'otudde nga Mukama akuwadde ekisa obudde obulina, osobola otandikira ddala ku verse 1. Chapter yonna n'ogisoma, n'omanya Mukama kyagenda okukolera, n'omanya Mukama nti yalwana entalo, n'omanya ebyo byonna ebikuziyiza, ebyo byonna ebikwerimbika mu maaso go, ebyo ebyeteekateekawo, ebyo ebigaana okujeemuluka, obitegeere bigenda jeemuluka mu linnya erya Yesu. Amiina. Tutandike butereevu ku lunyiriri olw'omwenda lugambe bwe luti. Musa n'ayogera nti tuligenda n'abaana baffe abato era n'abakadde baffe, n'abaana baffe ab'obulenzi era n'abaana baffe ab'obuwala, n'endiga zaffe era n'ente zaffe bwe tuligenda, kubanga obubi buli mu maaso gammwe, kubanga kigwanidde ffe okukolera Mukama embaga. Haleluya. Osomera ddalayo mu maaso gye zitandikidde, Mukama ng'agamba abaana ba Isirayiri bave mu nsi y'e Misiri bagende mu nsi gye yasuubiza bajjajjaabwe, omuli amata n'omubisi gw'enjuki. Amiina. Mukama akwagaliza ki? Birungi byereere. Mukama akusuubiriza birungi byereere. Mukama akola naawe endagaano okuwa obulamu obweyagaza, emirembe emire, si nnaku, si kubonaabona, si kusinda, si kukaaba amaziga. Naye wuliriza, Mukama ng'oli mu lugendo
ogenda mu nsi ensuubize teweerabira nga genda n'abaana bo ne bakadde bo buli we tusaba buli wewe mu maaso go ebintu byo byonna tobyerabiranga mabega. Haleluya. Tobangako kye weerabira mu maaso ga Mukama Katonda, tobangako kye weerabira emabegawo. Haleluya. Woba ogenda tandika olugendo n'ebibyo byonna. Musa ayogera wano nti tuligenda n'abaana baffe, kwegamba byonna n'abakadde n'abawala n'abatabani bonna n'endiga n'ente byonna nga bigenda naki nabo, kubanga ensi y'Emisiri kubanga kibagwanidde okugenda okukola ki okukolera Mukama embaga. Wogendanga mu maaso ga Mukama tolekangayo bibyo nkiddamu. Amina. Embeera ne weekaluba etya, omuyaga ne weggolokoka gutya, gamba Mukama ngenda n'ebyange. Ng'embeera eyagala kusuuza ebibyo gigambe no, mpitawo n'ebyange byonna. Ngenda n'ebyange. Ogenda e Kanani situla ebibyo byonna, ogenda mu nsi ensuubize situla ebibyo byonna, ogenda mu bulamu obweyagaza situla ebibyo byonna. Haleluya. Ogenda okuweera Mukama embaga, abaana tobalekanga mabega. Wongayo abaana, omwami, omukyala, omulimu gwo, bakadde bo, omulimu gwo gugwamu buli kyonna ky'olina, mbuzi, ntega, nkoko, byonna. Amina. Tuyiga okwewongayo, tukolerenga Mukama embaga ffenna n'ebyaffe byonna. Amen. Olunyalo lw'ekkumi lugambye lutya? N'abagamba nti mbagamba nti Mukama abe nammwe. Ani oyo ayogera? Falaawo yaddamu. Mbagamba nti Mukama abe nammwe bwe ndibaleka mmwe n'abaana bammwe abawere. Mulabye? Okitegeera? Embeera ng'etandise okukudaalira ng'egamba ani gyoyagala genda wa mu nsi eyo okuwangula? Oyagala kuva mu bwavu? Obwavu ng'olwo bukudaala bugamba gwe nkuleka eddala ogende n'abaana bo. Wuliriza, kwegamba embeera egenda nekugolokerako negamba gwe obwavu olwo bugamba ogende n'abaana bo, waakiri ensigazaako. Obwavu jjukira bugiramu endwadde, bugiramu endwadde, bugiramu obukyayi, bugiramu obusungu, byonna byonna ne bijja ne bikwetimbako. Naye olina kwogera n'ogamba ngenda kuweereza Mukama n'ebyange. Okitegeera? Eyo embeera niwe negoloka negamba gwe nekukudaalira gwe ndikuleka gwe ogende n'abaana b'abawere, ogende n'ebibyo. Wuliriza ekigambo kisembe mbumulabye. Oyo sitaani takukubanga bwama kulekayo bintu byomabeka. Weetikka ebintu byo byonna ogende nabyo mu nsi ensuubize. Weetikka ebintu byo byonna ogende nabyo mu maaso ga Mukama. Haleluya. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Nina kyenjigamu wano. Naddala nga ffe ebiseera ebisinga mulinzi nga nkyali waka nga wengenda egi overnight tyoba kusaba tyoba waliyo service gyeri ku kanisa ngenda n'ebyange byonna weetikkira ddala n'ebibyo byonna 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 ensawo yonna erimu buli kimu kyonna kyonna ekijja ekikwatagana n'omulimu gwo byonna ebiwandiiko byonna ebikwatagana n'omulimu gwo abaana bo ebibyo byonna bakadde bamanya byonna byonna genda nabyo mu maaso ga Mukama okumuweera empaka omugambe Mukama nze n'ebyange byonna sinagendeseeyo ddeki yadde ng'embeera eggolokerako nti nno gwe tolina na transport yagenda okusobozesa kugenda n'abaana tolina transport agenda okusobozesa okusitula ebintu byo tolina maanyi gagenda kusobozesa okusitula ebyo ebintu byo ogenda bitwala mu maaso ga Mukama gamba ngenda yadde okutte ngenda. Amina. Ngenda. Amina. Olunyalo lw'ekkumi n'omulimu lugambye luti nedda mmwe abasajja abakulu mugende kaakano muweereze Mukama kubanga ekyo kye mwagala. Ne bagobebwa mu maaso ga Falaawo. Wuliriza, Falaawo engeri gye yaddamu bano abasajja Musa ne Alooni yasooka bakudaalira mbu mwenze mbaleke mugende n'abaana abawere. Mulabye
Okitegeera kakati wano olw'ekumi n'olumu n'agamba nti nedda mmwe abasajja abakulu okitegeera embeera bwetyo bwe yagala okusuuza ebibyo negamba kakati gwomanyi gwe mukulu gwe genda muganda wange mukwano gwange tokkirizanga kuleka bibyo mabega mukama katonda takiganye ekyagamba situla ebibyo byonna jangu nga buuli jangu wenna tolekaayo yadde n'ekimu mukama yamanyi kyagenda okuteekateekera amina enkya yaleero muganda wange olunaku olwaleero mu wiikendi empya olunaku luno olupya olw'emmande genda n'ebibyo byonna mu maaso ga mukama embeera nebeegolokeddeko nti olimu abo tolina transport agenda okusobozesa ti ate munnange tojja sobola ti ate munnaye abaana bajja kutawaanya nno eyo embeera ekulemesa wama genda n'ebibyo byonna tukitegedde endowooza ekyo fe abamu tulekayo abaana baffe mu mayumba naye tugamba munaye tugenze ffe kukuŋŋaana tugenze mu fellowship abaana tubaleseeyo abakyala tubalese mayumba abaami tubaleseeyo gundi mukama agamba jangu n'ebibyo byonna obirekayo obirekedde ani obirekedde falaawo okwonoona obirekedde omulabe okwonoona amina mukama tayagala akunaza atoddemu odde mu ttaka amen tugende ku linnya olw'ekumi nabbiri lugambye lutya mukama n'agamba musa nti golola omukono gwo ku nsi ey'emisiri wabe enzige zirinnye ku nsi ey'emisiri zirirya buli buddo ogw'ensi byonna omuzira byegwalekawo amina ke kaseera kati muganda ge mukwano gwange ogolole omukono eri embeera eyo ekwegulumirizaako eyagala okusuuza ebibyo eyagala okusuuza ebibyo by'olina eyagala okulemesa oleka ebibyo emabega owulira nga oweddemu essuubi owulira nga oddiddwamu ebigambo ebikumalamu amaanyi tigwegenda oleka ebibyo emabega mukama leero akugamba leero oli yagamba musa agolole omukono gwe naye leero agamba gwe yimusa emikono waggulu omugambe mukama eno embeera enkolokokeddeko naye mukama agenda kuleeta ekyokulwanyisa ekyenjawulo luli yaleeta enzige naye leero mukama agenda leeta amaanyi ag'enjawulo okusiga okululawo ebyo byonna ebiri mu maaso go ebyo byonna ebikulemesa amagenda go ebyo byonna ebikutta ebibyo ebikutta omukisa gwo halleluya olw'ekumi nasatu lugambye musa n'agolola omukono gwe ku nsi ey'emisiri mukama n'aleeta embuyaga ku nsi ezaava ebuvanjuba ku lunaku luli obudde okuziba n'okukya bwe bwakya enkya embuyaga ezaava ebuvanjuba ne zireeta enzige uliriza olw'ekumi n'ennya ne lugamba nti enzige ne zirinnya ku nsi yonna ey'emisiri ne zigwa mu nsalo zonna ez'emisiri zaali enzibu ennyo nedda tewaabangawo nzige ng'ezo newankubadde ennyuma waazo tewalibaawo nga ezo amina mukama agenda kulwanira olutalo mukama agenda kulwanira olutalo alise amalewo buli mbeera yonna yonna ebadde yegulumiza mu maaso go amina amalewo buli mbeera yonna egulumiza mu maaso go amalewo buli kyonna kyonna ekyo ekibadde kiremesa amagenda go obutakkiriza kumalewo obwavu endwadde okubulwa wonna agenda kumalawo mu linnya lya yesu agenda kukolola omukono gwe ayogera mu kigambo kye nga bwe tusuubiza talituleka tasuubizangako n'atatuukiriza amen mukama agenda kulwanira mukanda nga omwesiga wuliriza olw'ekumi na ttaano lugambe we luti kubanga zisaanikira ku ggulu ku nsi yonna
kubanga zisaanikire ku ggulu ne kubanga zisaanikira ku ggulu ku nsi yonna, ensi neefuusibwa ekizikiza, n'ezirya buli muddo gwonna ogw'ensi n'ebibala byonna eby'emiti omuzira bye gwalekawo. Ne watasigala kintu kibisi newankubadde omuti newankubadde omuddo ogw'omu nsuku mu nsi yonna ey'e Misiri. Amiina. Katonda agenda kulwanira olutalo. Katonda mwetegefu okumalawo ekyo kyonna ekikulemesa okweyongerayo. Muganda wange, ofubye nnyo emyaka mingi, opambanye nnyo, naye nga omubi abadde akyagaanidde ebibyo akugamba genda wekka mu maaso ga Mukama, agamba weeyongereyo wekka ku ddaala eddala. Muganda wange, mukwano gwange, tokkiriza genda wekka. Mukama agenda kulwanira olutalo. Wuliriza, Mukama yalwanira Musa ne Alooni olutalo okumalawo byonna ebyo omulabe byeggulumiza nabyo, okumumalamu amaanyi, okumufufuggaza, okumunafuya amaanyi, okumunafuya amaviivi ge kwe yenyweredde. Wuliriza Olw16 lugambye bwe luti, Falaawo n'alyoka ayita mangu Musa ne Alooni n'ayogera nti, nnyonoonye Mukama Katonda wammwe nammwe. Falaawo n'alyoka ayita mangu Musa ne Alooni n'ayogera nti, nnyonoonye Mukama Katonda wammwe nammwe. Leero enkya, leero ku makya ga leero, embeera ekuvunnamire. Leka ekyo kibadde kyegulumiza mu maaso go kikuvunnamire. Ebyo ebirowoozo bibadde olowooza ennyo bibeere nga bivunnama, nga tewakyaliwo mbeera yadde n'emu, nga tewakyaliwo olusozi lwegulumiza mu maaso go, nga tewakyaliwo kiziyiza yadde n'omulundi n'ogumu. Haleluya. Olw17 lugambye nti, kale kaakano kinkwanidde, kale kaakano nkwegayiridde munsonyiwe okwonoona. Haleluya. Olw17 lugambye luti, kale kaakano nkwegayiridde munsonyiwe okwonoona kwange omulundi guno gwokka. Musabe Mukama Katonda wammwe anziggyeko olumbe luno lwokka. Amen. Amiina. Embeera egenda kugondera muganda wange, mukwano gwange. Waliwo ebibadde biganye, waliwo ebibadde bikukutte, naye leero, amiina, wuliriza, leero buli kimu kigenda kugonda. Embeera egenda kuvunnamira, ekibadde kyegulumiza mu maaso ge, endwadde egenda kuvunnamira, egambe bannange Aneti, nze sisobola nakukwatako ku maanyi g'olina, Katonda gw'olina anaamala. Amiina. Obwo obwavu okubulwa kugenda kuvunnamira. Buli wonooyingiranga onoolabanga omukisa, banaakuyayaanira, emirimu gigenda kuyayaanira. Amiina. Obadde okaabya amaziga mangi, naye wulira, Mukama agambye golola emikono gyo olabe kyagenda okukolera. Agenda kusuuza omulabe Sitaani ebyo byakutte byonna. Amen. Embeera egenda kuvunnamira. Sitaani leero alina okukuvunnamira, ayagala tayagala. Katonda omulungi yeebazibwe, agulumizibwe kabaka wabakabaka, osalidde Katonda omulungi. Tata, nkwebaza olw'ekyayaleero, nkwebaza olw'ekigambo kyotuwadde. Weebale kabaka okutuzza obujja, weebale kabaka otuzzaamu amaanyi. Mukama gwe yagumya Falaawo, Mukama gwe yagumya Musa, n'ogolola omukono gwo n'oleeta ebyokulwanyisa byonna ku mukono gwa Falaawo, okukunkumula Falaawo omukono, ate byonna eby'abaana bo Katonda omulungi, ate amagenda ga Musa ne Alooni. Mukama Katonda omwesigwa, embeera egenda kutta amagenda gaffe, embeera etta amagenda gaffe, okulemerwa kutta amagenda gaffe, endwadde zitte ebyaffe byonna, bitte mu linnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Weebale Taata w'ekisa ekingi, okwagala kwo, ekitiibwa n'ettendo ekiza gy'oli kabaka w'abakabaka. Weebale Yesu, weebale Katonda omulungi. Olunaku olwaleero Taata, nsinze mu maaso go, ndeeta abaweereza bonna mu maaso go, na buli muweereza yenna agenda okuyimirira ng'agenda kuwulira kabaka ekigambo
ekigenda oyita mu kamwa ke nga kiva gy'oli kabaka leka kibeere omukisa kibeere obulamu kibeere essuubi kibeere essanyu kibeere ekyamaanyi kibeere eddagala kibeere emmere eri abo bonna abeetaaga abayaayana abakooya abaweddemu amaanyi abaweddemu essuubi abayongobera abanafuye mu magumba agaabwe kabaka katonda omulungi abayo ekigambo kiyunge kibeere eddagala ery'obulamu bwaffe katonda omulungi omwesigwa morning hope kabaka ewonye eri oyo anafe abadde anafuye abadde aweddemu amaanyi kabaka ti mukama gwalwana mukama gwajjawo embeera mukama gwakunkumula omukono gw'omulabe sitaani okutta byonna ebibadde bikutte ebyaffe okutta byonna ebibadde biremesa amagenda gaffe okutta byonna ebibadde bikwata ebyaffe okubisigaza emabega mukama laba olunya olw'17 lugambye kaakano nkwegayiridde munsonyiwe okwonoona kwange omulundi guno gwokka embeera egenda kugolokoka embeera egenda kukoma mukama embeera ekome etandika otuvunamira okwokulwa kukoma byonna bikoma mu linnya lya Yesu katonda omulungi omwesigwa engendo zaffe ziringisa mu maaso go kabaka emirimu gy'emikono gyaffe gireeta mu maaso go ekisa kyo kingi kyekiba kimala okwagala kwe kuba kumala katonda omulungi omwesigwa tulabisiza omukisa mu buli byonna bye tukola kabaka wabakabaka tuwa amaanyi katonda omulungi omwesigwa ebyaffe byonna bireeta mu maaso go tata ebyange byonna n'ennyumba yange yonna bireeta mu maaso go abaana bange omwami wange bazadde bange baganda bange mikwano gyange obuweereza bwange kabaka wabakabaka byonna mbinyika mu musaayi go kabaka mukama gwonowanguza buli mbeera yonna negolokera ku bulamu bwange kunkumula evunamenga mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ensabidde kitaffe ali mu ggulu erinnya litukuzibwe bwakabaka bw'obujja ebyagala bikolebwe mu nsi ng'ebikolebwa mu ggulu tuwemira yaffe ya leero tusonyiwa okwonoona kwaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi totutwala mu kugembebwa naye tulokole mu bubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo namirembe n'emirembe amiina abawa omukisa mukama namwe abawuliriza katonda omulungi abakolera ebyekisa na buli so kino mwagenda osoma olino agenda osoma kino ekitabo agenda okusoma ensuula mukama aleka ekole mu bulamu bwo byonna ebibadde bikutte ebibadde bikuzinza ebibadde bikulemesa okugenda bitte amagenda go sabe nga bitamu Yesu Kristo omwana wa Katonda obulamu amiina abawa omukisa Kristo Yesu